Abalangira n'Abambejja bassebo ne bassebo bazzukulu ba Bassekabaka mbalamusizza. Ntuusa okulamusa kwange eri bajjajjaffe abataka abakulu b'obusolya, abataka abagundiivu mwenna, abataka mwenna buli omu mu kika kye, bamaama bannamasole n'abazaana mwenna abatuzaala, bannakazadde ba ggwanga lyaffe, era abooluganda abako n'ab'emikwano mwenna mbalamusizza. Ntuuka n'okwagala okusookera ddala okukola akatambi kano nga nkaweereza Oweekitiibwa Kamegere, ono nga akyawambye Obwakatikkiro bwa Buganda. Ssebo Kamegere, oyogedde ebintu bingi ebikuvaamu. Oduulidde nnyo Abaganda, otuvumye, otutyobodde. Ate n'olowooza nti ffenna tulina kukola by'oyagala. Ennaku gye zivuddeko emabega eyo nakola olutambi nga nkunga Abaganda okubanja Kabaka waabwe. Kabaka wa Buganda kati Mayiga amufudde mupunta wa ttaka. Ti Ssaabasajja Kabaka bw'anaabanga ayagala otulabako, okutulambulako oba Abaganda bamulabeko, ayina kuba ng'ali ku mirimu gye nga ye gy'ayagadde okukola. Kabaka asobola okwagala okugamba nti ŋŋenda wano, ŋŋenda wali, n'agenda, naye tekitegeeza nti akoze emirimu gya Buganda. Mwami Kamegere, abaana gwe baakatuuma Kayumba, kali ke nnabagamba akayumba kaffe ak'enkoma. Mwami Kamegere ssebo, nsaba kukutegeeza nti Obwakabaka bwa Buganda bulina obulombolombo n'emizizo n'emikolo gyabyo n'obuvunaanyizibwa bwa Kabaka. Kabaka wa Buganda tayinza kumala mu mwaka, kubanga kati omwaka guweze, nga Kabaka wa Buganda tavangayo kusamba ku ndege na kwolekeza Abaganda bwanga. Ekyo kitegeeza nti Kabaka yajeba. Ekyo kitegeeza nti Kabaka teyeesobola mu ngeri emu oba engeri endala. Era ggwe n'osalamu n'otandika okutambula Obuganda bwonna ng'okuba emuŋomo weefudde Kabaka waffe. Kabaka twamulabye ng'atambula ng'alina ebibye by'ayagala okukola nga ye. Naye okwo tekuba Kabaka kwoleka Buganda. Kabaka alina obuvunaanyizibwa obumuteeka ku kiwu ky'abajjajjaabe n'ayogera eri Obuganda, n'alamula Obuganda. Naye Kabaka tayinza kufuuka wa binyumu na wa bibeyu. Kabaka afuuse wa bibeyu. Kabaka wa Buganda alina obuvunaanyizibwa, abeera mulangira. Kati omulangira Mutebi yali mu buvunaanyizibwa bwa Kabaka wa Buganda, alina okutuukiriza Obwakabaka bwa Buganda n'emikolo gyabwo n'obuvunaanyizibwa obwo alina obutuukiriza nti alina okuboneka eri Obuganda. Bajjajjaabe bonna baavangayo ne baboneka eri Obuganda buli mwezi, si buli mwaka, buli mwezi. Naye tetuyinza kumala mwaka mulamba nga tetulabye Kabaka, nga tumulengera avuddeyo atambula. Nga mwe mutugamba nti abantu bagende mu mipiira gyammwe. Bannange Abaganda nsaba bategeeza, Ssaabasajja Kabaka okumuleka okuvaayo bw'atyo ne bamuggyako n'amagye, si lwakuba nti tusirise. Ffe kennyini twagamba gavumenti ya Uganda tetwagala b'amagye ku Kabaka waffe. Kati bamuteekako ab'amagye, kale ne bwe babeera mu byambalo ebya bulijjo, ekyo kiwa ekifaananyi ekiri kalekaleko, yaddeko ng'omubi omweru, ng'omulungi omweru. Munsonyiwe, ng'omubi omweru, kalekaleko. Kubanga we twogerera wano, Ssaabasajja Kabaka mbaddamu bagamba musibe.
kabaka waffe musibe bamusiba amankatabbu n'olwekyo musituke mubanje kabaka buto mulina okubanja kabaka alina okuddamu okusamba endege ate mubanje kabaka nga mutegeeza Kayumba mwami Mayiga mumugambe nti Mayiga kabaka wa Buganda tagenda kutuulanga ku kiwu na mukazi muguwa nsimbu. Kino bakigendera obutateekawo mikolo mirala okuva twategeeza Obuganda bonna nti omukazi Agnes Nabaluga agw'ensimbu tasaana kulinana kabaka. Ne tubaga nti omukazi Agnes Nabaluga omugu w'ensimbu ate agenda n'aziika abafu. Ekyo nekyo ne kimuggyako okulinana ekiwu ky'Obwakabaka bwa Buganda. Mugende mabega mulabe eri ebbanga gye livuddeko. Ssekabaka Muteesa bwe yatuulanga ku Namulondo ku biwu by'abajjajjaabe teyasitamwangako Nabankakaala. Era Nabankakaala oba Omumbejja Lubuga bamwalirira ewuwe w'atuula senga kabaka azze okulamula Obuganda. Ku mukono ogumu n'abeerayo, omukono ogumulala ne kubeerako Kasujjulubinga. Mutusobezza nnyo ebintu mwe mugamba obulombolombo bukyuke. Niyo obulombolombo ne bwe munaagala obukyusa, Abaganda tebagenda kukkiriza mukazi muguwa nsimbu. Buli Muganda amanyi nti ensimbu zirina ensonga. Buli muntu yenna ow'ensonga. Olaba neno mu Bawalabu omugu w'ensimbu taweebwa buvunaanyizibwa. Omugu w'ensimbu mu mawanga agasinga aga Afirika bamujjanjabira bwereere. Omugu w'ensimbu Abaganda bamusonyiwanga ng'emmere bagimutwalira buli kimu bakimuwa naye nga taliima tasiga nsigo mu Buganda. Niye ono Naabalamba Nabaluga Agnes agenda asimba emiti. Obwo obulogo obugenderere. Nzijukira bulungi n'alinya omu ku basenga abaffe yagamba nti Nabaluga tasobola kusemberera Bwakabaka na kiwu kya Buganda. Ekyo tekibangawo. Bwe mubitaddewo buli kimu kigenda kyonooneka. Buli kimu kigenda kyonooneka. Nsaba okutegeeza Abaganda nti temulekayo kubanja kabaka musibe. Babawadde ekifaananyi ekiteeketeeke ne bamuggyayo nga taliiko magye ng'aliko omusirikale omu ne bamubalaga ne bategeeza nti bitwalinga tukayanira bikoleddwa. Naye nze Tajoba sinnamatira. Kabaka wa Buganda alina okutuula ku Namulondo ye ku Bwakabaka bwe n'ayolekeza Abaganda obwanga n'alamula Abaganda. Ekyo kabaka wa Buganda akikola buli mwezi, naye kabaka ono abadde akikola ebbalirirwe. Naye nekyo kivuddewo kati bamutulaga ng'ali mu kulambula ttaka. Nga batugamba nti kabaka wa Buganda takyali kabaka wammwe, kati mupunta wa ttaka. Apima ttaka. Bane mulina ebintu bye mutamanyi bingi. Naye abakola ensonga ezo weebali kabaka wa Buganda alina okutuukiriza obusika bwe. Era kabaka bwa Buganda bw'atabutuukiriza buvunaanyizibwa bwe na busika bwe akosebwa. Nze nsaba okubategeeza nti abantu bayinza okwewera oli neyeewera asobola okukola kabaka ekintu. Naye kabaka wa Buganda bw'aba atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe, Obuganda bubeera n'emirembe. Abaganda babeera n'essanyu. Obuganda bweyongera okuba okutojjera. Naye Ssaabasajja kabaka wa Buganda ng'ayisibwa bw'atyo, ffe tetugenda kukikkiriza. Tetugenda kukikkiriza. Mwami Mayiga Oduula watugamba luli nti oli mugagga nnyo oli wa bbeeyi nnyo. Bigambo byoyogedde okuva Ssaabasajja kabaka bwe yatwalibwa e Namibia bwe mwamutwala nga mugenze mumutemulire ddala butemuzi. Buli kye twayogeranga Mayiga ng'ogezaako okutuvvoola.
ng'ogezaako okutuvuuluvuula Buganda nga gwe kennyini weetuumye nti gwe Buganda era n'owa n'abayaaya ababeera ku mitimbagano olukusa okutuvuma nti bwe tukunenya oba bwe tukwogerako bwe twogera ebituluma tubeera tuvuula Buganda kuba gwe Buganda. Si gwe Buganda. Ate era nkyogera bulijjo ne kabaka omu si ye Buganda. Buganda esinga kabaka, Buganda esinga katikkiro. Buganda namwetambula tefa. Buganda togenda kugikyusa. Mayiga ne bw'ofa enkya Buganda esigala etambula. N'olwekyo ffe kye tubagamba tubabuulirirako tubazibula ku maaso nti mulekeewo ensi bajjajjaffe gye baatulekerawo, mulekeewo akatono ku bajjajjaffe kye baatulekerawo, mulekeewo ensi gye munaakwasa abaana bammwe ne bazzukulu bammwe. Mayiga tafaayo. Abazzukulu ababe si Baganda. Talina kimuluma senga Buganda esaanawo kasita abanga alina ssente. Ebintu bye mulaba Mayiga akola bye bintu ebikolebwa mu nsi y'Abapalasitayini. Ate Mayiga nga yabiterekerako omukono duno lwazze n'asisinkana naggagga oyo abakola mu vuluga bafuge batulugunye ogaggawale. Mayiga yateekako omukono nakkiriza n'okukkiriza bageme abakazi ba Buganda baleme kuzaala nnyo. Abaana b'abantu babakuba empiso ne bagimukuba n'akoma okugenda mu nsonga nga wa myaka 2 kubanga balina okumugema aleme kuzaala baana bangi. Yali Mayiga yasalawo bagezese ku baana ba Buganda abawala abato eddagala eribagaana okuzaala libakyagezesa obugezesa. Ekirala mu nsonyi okwogera ku kino naye nina okukibagambamu abavubuka. Mutandike okuva mu bino ebyokucakala obucakazi n'okumala gatunuulira bintu ne mugamba nti ebyo biri wala. Omuganda agamba nti oguli ewala tegugoba mbogo omuggo. Naye oguli ewala bw'ogulengera ofuna amagezi naawe n'ojjayo ogugwo oguli okumpi ne weerinda n'obeera nagwo. Bye mulaba ebiri mu mawanga gali bijja. Abantu abo be mulaba abatulugunya bali abatabali okubamalawo baabawa ensi eyaffe eno Buganda. Mwegendereze. Mayiga be bamu kubateeka enkola egenda okutulugunya Abaganda n'okubasaanyaawo n'okubakuumira mu camps. Nsaba mwekuume omusajja Mayiga. Awali Mayiga ng'ali Mmengo tetulina Buganda. Mayiga ng'ali Mmengo Kabaka naye yennyini taliiwo. Mayiga ng'ali Mmengo tetulina Bwakabaka. Nze nsaba Abaganda kitange yagambanga nti awakula ennume tewakula emu. Naye wabeewo ennume mu Buganda etuwonya Mayiga, mutugirewo akasajja ka Mayiga. Akasajja kabi kano akalabbayi. Mulina okuggyawo omusajja oyo okutaasa Buganda. Olina okumanya nti ne bajjajjaffe baalwananga ffe okusangawo Buganda. Naffe tulina okulwana bazzukulu baffe basangewo Buganda. Mayiga atugamba akolera nnyo Obwakabaka era Buganda ku ntikko. Lwaki Olubiri Bbogo bwe yagwa Mayiga akulemye okuzzaawo gwakolerera Obuganda? Lwaki bwe mwatandika okwagala okusenda olubiri lwa jjajja waffe Mwanga, lwaki mwasalawo obutaddawo bbugwe mulala? Mwali badde mwakola dda bbugwe omulala ow'omulembe ne mwetoolooza olubiri olwo. Nsaba okutegeeza Abaganda olwo olubiri si lwa kutunda, si kya busuubuzi.
olubiri lwa jjajja waffe kitiibwa kya Buganda. Nammwe bazzukulu ba Kabaka Mwanga basse Kabaka Mwanga ne babajjajjaffe ne bajjajja babajjajjaffe mulina okulaba nga olubiri olwo teruvaawo lukuumibwa mu kitiibwa kyalwo mu Bwakabaka bwa Buganda ne bajjajjaffe n'abaana babajjajjaffe ne basse Kabaka abalala ne bajjajja baffe ne bakabaka abalala abalifuuka basse Kabaka abalala balusangewo era nabo balulekewo. Mwebale nnyo okumpuliriza. Niye nsaba okwongera okugamba Abaganda nti temugenda ku mipiira gy'amayega okuggyako nga tulabye Kabaka waffe ng'ali bulungi. Kabaka alina okwetaba ku mikolo egimu, asambe ku ndege, ayolekeze Obuganda obwanga, mulyoke mukwate mutwalo obuvunaanyizibwa okweyingiza n'okwetaba mu bikolwa by'amayega. Bino tubyogera mulabanga ebyokuzannya, naye gye bujjeeyo mu maaso mulitwebaza. Katusuubire nti tuliba tukyali balamu, kubanga Abaganda abamu temukyalengera wala. Naye nga nze njagala bagamba okuggyayo Kabaka ne mumulengerako bwe mutyo, okwo si kwe bagamba nti Kabaka alamula Obuganda. Kabaka bw'aba alamula Obuganda avaayooko n'atuula n'ayimirira mu buufu bw'abajjajjaffe basse Kabaka n'abaako engeri gy'ayolekeza Obuganda obwanga, Abaganda emitima ne gibadda mu nteeko. Kabaka ayinza okusalawo nti tayagala kusinkana Nabalamba nga bwe kyali nti okuva lukyayogerwa mu lwato nti Nabalamba muguwa nsimbu. Ekyo kyaleetawo obuzibu bungi nnyo era Kabaka alina okwewala Nabalamba kubanga Nabalamba muguwa nsimbu. Era Abaganda abakimanyi bagamba bo basanyufu nnyo baga nti Kabaka abeereyo aleme kulinaana mukazi yaziika ate mukazi musimbu. Naye ng'ekyo temulengedde wala. Kabaka ono bw'abulira ddala naaba nga wakulengerwako bulengerwa nga alambula ettaka n'abapunta, Obwakabaka bwaffe buba butyoboddwa nnyo, buggibbwamu ekitiibwa. Tetwagala Bwakabaka bwaffe kutyoboolebwa na kumalibwamu kitiibwa. Ennono zaffe tulina ozikuumanga bwe zirina okubeera. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tatuulangako ku kiwu kya Buganda kwolekeza Baganda bwanga. Ekyo kintu kikulu nnyo, kitaagula Obwakabaka bwa Buganda ate ne kiyimusa emyoyo emibi eri Obuganda. Ng'ate singa Kabaka aba akoze ebintu ebyo Buganda etebenkera. Era kyensonga ebeerozaawo Abaganda ne baba n'obuvunaanyizibwa okubeera ne Kabaka waabwe ng'ateredde entende. Buganda neetereera ntende. Naye tetuyinza kutuula ne tumumunyala ng'abatalina kye tumanyi. Tumanyi bulungi nnyo nti Kabaka wa Buganda alina obuvunaanyizibwa n'emikolo ye yennyini gye yakkiririza Naggalabi n'agamba nti nja kukuuma, nja kubeera w'amazima nga nkuuma Obwakabaka bwa Buganda. Yalayirira Abaganda n'aweebwa empeta emugatta n'Abaganda gye tutakyalaba ku ngalo za Ssaabasajja Kabaka, gye twalabako ne Wassajja nga y'agyambadde. Bino ebintu si bya kusirika, bino ebintu bya buwangwa bya nnono. Eyo empeta ya myaka na myaka ebeera na Kabaka wa Buganda. Tebeera na mulangira eyeegwanyisa okubeera Kabaka wa Buganda ate nga mulangira mutoolo. Bannange abakyala n'abaami munsonyiwe Abaganda, temulabangako omusajja gwe bawa mwana n'amukuza, mwana n'asajja okula nga si wuwe, ye Wassajja. Ate n'oyo nnyina teyamutuwa, maama wa Wassajja teyamuwaako ku Kabaka. Senga yali yamuwa Kabaka
nga mwana we Ssaabasajja Kabaka Muteesa Walugembe yagenda okuva mu nsi nga maama wa Wasajja mulamu, nga ne maama wa Diana mulamu, nga ne maama wa Kateregga mulamu. Bonna abantu bano bamanyiganye. Maama wa Kateregga ne maama wa Diana bayita maama wa Ssajja nnyaabwe. Senga Wasajja yali mwana wa Ssekabaka Muteesa Walugembe. Mu kutereka Kabaka abantu bonna baali bamanyi. Maama wa Diana Mama wa Diana yali amanyi maama wa Wasajja, ne maama wa Wasajja yali amanyi maama wa Kateregga. Lwaki Wasajja teyavaayo okutuuka kujja mu 87 okuvaayo 85 86 alyoka ajja ategeeze nga bwali omwana wa Muteesa Walugembe Mugema Ssekabaka wa Buganda. Ebintu bino muleme bibuusa maaso. Bwe mutuuka ne muyingiza ensowole olutuuka atunda buli kyasanze kuba talumirirwa balala. Babeera selfish ate babeera n'obutemu. Babeera balina emitima egy'enkolongo. N'olwekyo ekyokwagala abamu muntuukiridde naddala abalangira abakulu nga muga nti Kabaka mumuleke temumubanja kujja kulinaana abantu bano asigaleyo eri. Naye njagala okuwaayo ekyokulabirako. Kino nno kyaŋŋambiddwa omuntu mukulu. Mu mwaka gwa 51 Ssaabasajja Kabaka Muteesa Waluwangula yali tayagala kulinaana bantu bamu nga n'abamukuuma nga n'amasole yennyini aga nti abantu abo tabalinaana. Ebiseera byatuukanga Kabaka okwolekeza Abaganda obwanga. Ebiseera byonna Kabaka abikolera mu lubiri lwe. Kabaka asobola okutuula ku kiwu n'ayolekeza Abaganda obwanga ng'ali mu lubiri lwe. Kasita abataka ba Buganda babanga mwebali nga ne mujaguzo weeziri. Kabaka wa Buganda asobola okwolekeza Abaganda obwanga naye nga tazibikiddwa. Buli we mukoto bwe muli mufumbiikiriza Kabaka ne mumuteeka mu kakunizo mukuniza Abaganda bonna. Mwonoona emikisa gy'Abaganda bonna. Mwonoona emirembe gy'Abaganda bonna. Kabaka wa Buganda ateeketwekerwe olunaku bamunaanika lubiri twagendanga bamunaanika. Ebintu emujaguzo zitwalibwe bamunaanika zikubibwe. Ssaabasajja Kabaka asinkana abantu abatono bayagadde. Abantu abasunsule ayolekeze Obuganda obwanga. Obuganda abataka n'abazzukulu b'abataka. Mwebale nnyo kumpuliriza.